Okay, alright. Nyongera okubaniriza ku mwenna abwekumidde ku channel yaffe eno Gomba TV ewaka. Kyayongera okujja nga mbasomesa nga mbayigiriza ku biki ebyo bye mutamanyi. Omanyi ennaku zino abaami oba mmwe abaami muba mukwegatta ne bakyala bammwe oba ne ba girlfriend bammwe. N'aleeta ebyovu mwewuunya nnyo era mugamba ki omuntu kyaba atuuseeko. So nga waliwo ne serebu ennaku zino mpulira bamukazaako ow'ebyovu mwana muwala sajja mwatuukiza linnya ali eyo ku mikutu gya TikTok. Gwe wenna olina embeera eyo tuulakkalira omanye ki ekivaako embeera eyo singa lwaki muba mwegatta omukyala n'aleeta ki ebyovu. Mweraliikira nnyo singa olaba girlfriend wo ng'abireese. Waliwo ekibuuzo ekyo eyakimbuzizzaako. Tuulakkalira subscribinga, likinga, commentinga video egende maaso. Munnange mweraliikira nnyo singa omukyala avubutukamu ebyovu. Gwe wenna abadde aluma omuti we. Njagala omanye mu bika by'amazzi abakyala bye bayina n'ekyo ekika kye kimu ku byo ekika ekyo eky'ebyovu oba amazzi ago kye kimu ku bika ebyo. Era bw'obanga obirabye teweeraliikirira era togambanga oba girlfriend wo afunye ekizibu. Nedda ekyo kiba kika kye kimu ku kika kya by'amazzi. Ekyo nno kye kika ky'amazzi ekimu ekiraga omukazi nti oba ayimye oba ge amazzi agamu agatondebwa okukuuma sisitimu y'omukyala kubanga eri ku muzuuli oba nnabunyaaye okubanga mpeweevu bulungi. Ng'oggyeko omukazi n'akukwata amazzi n'agenda emmanju n'atawaaza oba ne yeeyozaako, nabunnya eyo eringa eriiso nga wolaba eriiso likaaba amazzi ne gakuŋŋaanira mu nso ne gakola obujonjo. Ne nabunnya weetaaga amazzi sometimes esobola okuleeta amazzi ago ne yeeyozaako. Era omukazi yenna ali nnomu wakwata wansi mu nnabunyaaye ayina amazzi gaafunayo agali mu ngeri y'olubutobuto. Amazzi ago ag'olwovu ge galeetera omukazi okuleera ki embeera yonna sisitimu. Omukazi ali nnomu alina okuba nga aleeta ki amazzi ago. Singa omukazi akwatayo nga mukalu mwana wa nnyabo ogenda kufuna ebizibu nga bino wammanga kiviirako omukazi okukola ki okuba nga awunya. Kitegeera singa sisitimu yo eba tekyali nnomu tekyaleeta mazzi. Era amazzi ago ganyogeddeko emabega awo gakyusa sisitimu y'omukyala obuzito kisinziira mbeera ki gy'aba alimu. Sinakindi galeeta amazzi ago agakola ki olwovuyovu kisinziira omukazi waba ayimye atya. Okitegeera singa aba ali nnomu. Galeeta amazzi gano agalinga amata nga bw'omanyi amazzi ga bika bingi era kyo tukweraliikizanga. Amazzi ago gatera okujja olw'okuba omukazi aba akoze ki aba anyumiddwa. Kati amazzi ago we gajja olwa friction ezibaawo omusajja gy'aba akola ate nga n'omukazi ali mu kunyumirwa kireetera amazzi ago okutaaninga ne gatandika okukola ki olwovuyovu. Era ekyo ekintu we kiba kikutuusengako oba nga kituuse ku girlfriend wo ku mukyala wo toddangawo kiraliikirira. Aba ali nnomu era tegalina buzibu bwonna oba mufuna bulungi nnyo. Era nga w'omanyi omusajja abeera ayingira waafuluma. Kati wakola ekintu ekikolwa ekyo wayingira waafuluma ne kigattamu n'empewo ag'amazzi kireetera omukazi okutala ki okukola amazzi kigaleetera okukola ekyovu. Ekyovu ekyo kiba kize kireetera okugira mu kkala erimu ng'engeri y'amata. Era bw'okikwata kuba n'okiwunyako kiba kiwunya si bubi era bw'oba okirabye tokyeraliikiriranga. Ekyokubiri ekirera okuleeta embeera eno, ekyovu ekyo kitera okujja omukazi nga twawaanyiza infection oba candida. Ekyovu ekitera okujja sometimes kiba kiwonya na bubi era kikyusa ne kkala. Kikyusiza ddala kkala. Kitera okujja kijjira mu mata nga galinga agafudde oba kkala nga eringa cream. Ebiseera ebisinga kijja kyekutudde omuntu alina infection tekibanga ky'oli. Era sometimes kitera n'okujja nga mumaze n'okwegatta ku oyo omuntu alina infections. Kitegeera olaba nga kikoze sayini ezo mwana wa nnyabo kiba kirungi nnyo n'obwetwalako mu ddwaliro n'osobola okwejjanjabako. Kitegeera kyo tekiba nga kiri muntu ekiri nnomu. Okitegeera kiba kyolekanamu kiba kirinamu ne akawoowo akabi. Olina okugendako mu ddwaliro oba genda kukka emabega awo ku vidiyo zange emabega awo
nasomesa dda ng'egyojjanjabamu infection, candida, ebirwadde byonna UTI byonna namala dda kukola ki okubisomesa. Ekyo ekirwadde kisobola okujja nga mumaze okwegatta oluvannyuma lw'eddakiika nga 5. Sometimes bwe kijja kiwunya akawunga k'ebyennyanja oba n'omuntu aba ayingidde mu luumu gye bwenkoleddemu ayinza okulowooza oba mulimu ebyennyanja ebyaduze oba nfuna bulungi okugamba ekigambo kududa. Kansubire oba mukitegeera bulungi nnyo. N'ekirala mulimu abakazi abakiteeta olw'okuba sisiteemu yaabwe si nnungi mu tayimu ye ey'okumala mu kifo ky'okumala amazzi agamalirwamu agali nnomu ye n'aleeta ki kyovu. Ekyovu ekyo omuntu akimazisa naye kiba kiwunya bulungi. Kitegeera olina okwegendereza embeera eyo. Waliwo ekyovu ekiri nnomu, waliwo ekyovu ekitali ki nnomu. Olina okubyegendereza. Ekyovu ekiri nnomu kiba tekiwunya n'ekyovu ekiri abnormal kiba kiyinamu akasu kikaba kawunya. Gwe munnange bonna leetwetaaze WhatsApp number yeeyo gy'olaba mu screen yo. Alina ekibuuzo buuza. N'ekirala situunda ddagala. Nyangu ku WhatsApp ng'ombuuza olina ekintu ky'oyagala okukusomesa. Naye aŋŋamba bw'oyagala kuguza ddagala, Gomba TV tetulina woofiisi zonna ze tutundiramu ddagala. Oba munfunye bulungi nnyo. Kansubire muganda wange gwe yambuuza ku mbeera y'ekyovu ekyo ogifunyeemu ekirungi n'ekibi kyayo. Nsomeseza ekirungi ekibirimu ne mmala n'ensomesa n'ebibi ebiri mu mbeera yo ey'ekyovu. Tulina okwefaako, tulina okwebereramu tusobole nga okunyumirwa akazannyo ako. Gwe mwana muwala n'ekirala olina okwekuuma ng'oli muyonjo olerema kuvanga mu bisuususu ebyo. Gomba TV mbagala nnyo, tusisinkane mu vidiyo eddako.